Mama Mimie. Mama Mimie, bangambye muswawo mweno oyina obuzibu bw'amaanyi. Ovuma abantu muswawo mu. Muswawo mu. Era nade neewunyiza. Dadi Mimie nampisaamu akasimu nangamba nzije tubituulemu. Mboyina n'omukozi we gwe wavumye jangu tubirabe. Subaru. Oh my God. Okay. Daddy Mimie amukwasiza ekisomolozo batasi byebyo. Badia, Mama Mimie internet yagina. Subaru. Lili yakabidde. Waji mama. Wanji nyabo. Kati ogenda kubwatula. Julie. Wanji mama omanyino zisimbula. Kati ogenda kubeera Subi Hajati, Subi kwe nyabo. Mama Mimie nze Subaru azitya. Wanaaba ki mukyala? Mama Mimie, wanaaba ki mukyala? Kati soke tukole kana. Omwami akutaddemu Subaru mu kisiibo kino. Wanji mama? Julie. Lili. Julie. Mpunze. Wanji mama? Mpunze. Omwami agambye nze nabadde nangamba Julie. Olunaku olwaleero njagala kuwa Mama Mimie kirabo omukyala eyewaddeyo nanfumbira mu kisiro kino muswawo mweno kamuwe ekirabo ky'emmotoka ne ngamba sijja kutemyako. It is a surprise. Bana tewaliwo. Ova kuyiriba. Sinza alina empisa ennungi. Yogera nnyo. Julie sinza alina empisa ennungi. Nkumanyi obayisa amaggaali. Sinza omukazi omulungi mbuna atuukiridde nina figa nina kino nina kiri. Sinza ali awo omulungi. Julie. Waliwo ne bino. Ebirabo bikyajja bazzira. Womosirike. Ebirabo bikyajja. Omwavu wakufa. Ndowooza koba walabule ku internet kuno. Omwavu wakufa womosirike. Kati soka obikule ku kirabo mama oba ffe tetukirabeko. Wanji mama? Okay, thank you. Oh, Daddy Mimie asibudde bibye biwedde. Wanji naba ya Idi bagikuweereddewo. Womosirike. Julie sinza alina empisa ennungi. Nze sirina mpisa nnungi ate nze Julie nazaalibwa nina empisa embi. Nze nazaalibwa nina empisa embi. Bituufu bino bye bakwogerako mbu oli mu Tanzania. Mama wange mu Tanzania. Naye Julie, Abatanzania tufumba. Wanji mama? Twava mu bino ebyokugamba Bannayuganda mbusimanya ng'Abaganda tetulina mpisa ekisooka naye tufumba. Julie, wofuna omusajja yenanga mu Tanzania mateeka oyina okufumba. Oyina okufumba. Naye ate sifa abalina empisa ennungi nze Julie sirina mpisa. Sirina mpisa. Ate ekyokulala sinze mukazi ali awe ngoga nti nno omusajja akere ku makya akuwe kino akuwe kino. Nedda Julie. Era ndi so surprised naye Julie omukazi Omutanzania omumanyi. Naye okubulira ekyama ekiri. Gwe omwami wamufumbira kakyako bannange. Julie ninaka. Julie, ekyo kyama kyange. Ekyo kyama kyange. Ate Omuganda agamba akaffe. Kaffe kye. Etulimanyibwa. Ekiri mutu kibanyibwa nnyini kyo. Wanji mama. Kyange kiri mutu. Wanji mama. Kiri mutu. Julie.
obadde obimanyiko ebintu bino oba Juli olaba omwami wange oyo bamuvumanga ku TikTok sometimes mupostinga mikono yes ne bagamba musajja muddugavu nnyo Juli ensi eno we yatuuka obuddugavu oba omusajja okubeera nga muddugavu nnyo si ze ssente waliwo Juli okufumbirwa mukwano gwo Juli nafumbirwa mukwano gwange nakutegeera kitegeeza nti noyo guy tubeere waka nga akola ebintu ebiri fane tuli ba mikwano naye kati boy bava eri novuma omuntu ku social media nga tomulabangako Juli guy tebamulabangako naye bawulira bubi okitegeera naye Juli ono guy mulabeko nze nkugambe ayina nze nsooka nze owokubiri nze namba 3 nze namanya nze namba 5 ndabaka wala akazungazunga mukwano kati dadi Mimie omugamba bugambo ki mu kiseera wanji mama saba Allah wajje amuddizeeyo Juli omusajja akeera ku macanga kwagala nga takuzangako omukazi okyebaliza Katonda takuzangako nkugenze namba 2 namba 3 namba 4 namba 5 kyokka nga te mwami musiraamu ayina right naye Juli nekinulira Subaru mukyala wansuseeko era akako buwomi ogenda kampaako Juli wooma osirike mukwano weerunge buli lukya weerunge ekyogoodaabe bannange Juli ate Juli gwe wampaaka akadagala tukyogereko Juli gwe wampa ebirungo nakuwa ebirungo naye nze tabannampa Subaru bannange baba Mimie gamba bba wange nange ampe ku Subaru Juli gwe wampa ebirungo ebirungo kiriya Juli wooma osirike Juli laba amatiri bona nyabo emmotoka girabe interior yekka bannange you people mama Mimie byaddala ono omukazi byaddala ayagalwa mwaba social media mwe mumuwala nambu Juli omukwano kintu kikulu nnyo bannange naye Juli dalera abaana bemuzaalira print labaka Mimie naye Juli ng'omusajja tasiima abalipooki bwe kiri Juli nfumba n'ofumba okuva ku makya sirekera oli mmere ya musajja kyekimpangaziza Juli omusajja nayemba siriwo omukozi tamuwa mmere buli kimu nkikola ate Juli kino kankikugambe obuyonjo kintu kikulu nnyo oli muyonjo Juli obuyonjo kintu kikulu nnyo nze mama Mimie nakajjeewo guno gwakuna naye akasepiki kakawunga kaba kakawunga woolinnya towulirawo wadde akataka bannange Juli obuyonjo bwa buyonjo kubanga omusajja gwe nafumbirwa omuyonjo kati ate yansanga nga ni muyonjo ne tukola ki ne mukwatagana kwegamba Juli oli gayi muyonjo to the extent wayingira mu nnyumba wawulirawo akalumira abuuza mama Mimie storage naye ate yafuna muyonjo munne naye Juli obuyonjo kikulu nnyo mu maka kubanga Juli omusajja ne bwaligenda ku makya n'agamba mama Mimie ku caayi alisigala mu bwongo bwe ndisigala mu bwongo bwe lwa nsonga agenda kugamba oli omukazi yali muyonjo nga tasobola kundiisa mu kintu kikyafu kitegeeza nga bw'oyonja wano ewaka n'eryeriye ate Juli kankubuulyeko ekirala omusajja muwe buli waayagadda wanji tolumyanga musajja mama Mimie wafuuse senga musajja muwe oba ku makya oba mutuntu oba kiro muwe buli waayagalira Juli omusajja buli w'omuwa addamu essanyu happiness aba akulooza akagamba omukazi wange tannumya naye Juli abakazi balumya abasajja olw'okuba alinamu ku busente n'oba olinamu ku busente n'olumya omusajja muwe demo gy'okoma okumuwa gyemmo gy'agenda okukoma okwagala tegedde mazima sisa notugirira Subaru nyabo ogenda gitokosa gwe nno liri tojja sobola banaye Juli